Oluvannyuma lw'okumaliriza okulonda akalulu k'omukulembeze w'eggwanga wamu n'ababaka ba Parliament, olunaku olwaliro kubadde kulonda abeesimbyewo ku kifo kya Lord Meya ne bakkansala okwetooloola Uganda yonna. Naffe nno twazambalidde ku mugongo nga nswa ne twessa mu ddene okulondoola okulonda nga bwe kutambula bitundu eby'enjawulo mu kibuga. Bitundu ebisinga embeera ebadde nzikakkamu nnyo okwawukanako okulonda kw'omukulembeze w'eggwanga era nga abantu balonze nga tewali kutaataaganyizibwa naddala mu bitundu nga Makindye, Rubaga, Nakawa, Kira wamu ne Wakiso. Enkala tezibadde z'amaanyi nnyo nga bwe gwali nga 14. Ebyokwerinda ne byo tebibadde by'amaanyi nnyo nga bwe gwali mu kalulu k'obwa President era nga leero poliisi yokka ye wali ebyokwerinda n'obukuumi nga ku luno amagye tegalabiddwako nnyo. Kimanyiddwa nti ku kifo ky'obwa Lord Meya kyesimbiddwako abantu 11 balambirira era nga bavuganya nga nno embeera nye esinga kuba ku bantu babiri okuli Erias Lukwago wa FDC nga yabaddeko nga Lord Meya n'omukyala Nabila Nagayisa Empalo wa NUP, ono nga ye mukyala akiikirira Kampala mu Parliament. Okulangira ebivudde mu kulonda kusuubirwa essaawa yonna okuva kati. Nze Musoka Arafat, Selector y'enjawulo.